Sijja baliisaayo baganda bange kansooka obbabuuzaako mwasuze mutya musiibye mutya muli ludda wa mwenna abatugoberera abali ebule n'ebweya abatulaba nga muli Saudi Arabia abaana bali Saudi Arabia mwandaze omukwano ate abaana bali Saudi Arabia muli too emotional obuda abaana bajja bampeza messages nga bakaaba omukaba nange munkaabye kubanga nange ndi emotional nnyo sagala muntu akaaba sagala muntu ayogeza nnaku kimala okunzijjako ne mbulabulizibwa nti kamunye bwe nti mba maze okukola ki okugakulugusa just embeera zange kati nze gwe mulaba wano eno kansooke neeyanjulire ababaka tweyungako yenze Nnyondo Rosette nga nkola n'omukutu ogwa Nnyondo Media abasinga mugenda ne mumbuuza Rosette erinnya lya Nnyondo walijjawa era mulekerawo kujja nga muŋŋamba nti simanya tukulamusiza ssebo Nnyondo mulekerawo kumpita ssebo ndi mukyala oba nfaananamu abambi simanyi naye nga ngezaako okuba nga neerabirira ng'omukyala w'abeera neesiga akazooka Nnyondo Gleam nti ojja n'onkwatako mbeera nkola ki mpeweera era wondaba skin yange endabika yange ndabika bulungi temunnamu kumpita simanya ssebo mwami Nnyondo abasinga bajja mu inbox bandika mwami Nnyondo tukulamusizza mwami Nnyondo kino mwami Nnyondo ndi mukyala ndi madamu oba ndi mukyala Nnyondo siri mwami abasinga mumbuuza lwaki egwe Nnyondo erinnya Nnyondo tumanyi lyabaki lyabaami abamu ne balowooza nti oba nasala mu linnya lyange naye erinnya Nnyondo linnya lya kika kyaffe erinnya lya muzeeyi waffe atuzaala taata awummule emirembe omukama muwe ekitangaala eky'olubeerera kimwakire atebenkere emirembe amiina amusonyiwe byonna ebyamusobako amuwe ekitangaala eky'olubeerera kimwakire atebenkere emirembe na bonna abagenzi bonna abafudde nsaba nti omukama katonda bawe ekitangaala eky'olubeerera kibaakire batebenkere emirembe abasonyiwe byonna ebyabasobako erinnya lya muzeeyi Nnyondo muzeeyi wange nga tannafa namuga taata lino erinnya ndyagala nsobola oddibbulamu kampanies zange ez'enjawulo muzeeyi n'aŋŋamba there is no any problem you my child you are my daughter you are my kid you can use that name as long as oli part of us ate era nga I'm part of Nnyondo family sikwebuzaabuza siki kati mulanga nkoze Nnyondo spelling school that's what I want kuba muzeeyi erinnya aŋŋamba it's okay you can use it as much as you need it because it is our name you are part of us kyobulaba nga olaba companies ez'enjawulo tulina Nnyondo Media ne tuba ne Nnyondo Gleam ne tuba ne Nnyondo Estate Experts tuba ne Nnyondo what because the companies are many tuba ne Nnyondo Skilling School and tugenda kugigulawo very soon so abasinga bagamba Nnyondo what's that Nnyondo musajja Nnyondo ndi mukyala erinnya Nnyondo lya family oba lya kika lya muzeeyi waffe yafa awummule emirembe era yampa permission okubanga ndikola ki era kampanies ezisinga ziregisitarinze naye nga ziregisitarinze n'eryo erinnya Nnyondo something Nnyondo this Nnyondo that kyekyo baganda bange kati olwala ekindeese mu kusookera ddala njagala mbeebaze mwebale nnyo kutwagala ngaffe aba Nnyondo Media mwebale nnyo okutuwagira ngaffe aba Nnyondo Gleam abaana muguza ebizigo okuva ebule n'ebweya USA Amsterdam Australia Saudi Arabia muli Jida muli Riyadh muli luddawa muguza ebizigo bya Nnyondo Gleam nze kyakulabirako era ngenda ne mbagamba nti nsaba muntunuulire ndabika ntya ndi ntya olw'ensonga nti eno kamera njagala mugirabe mugyetegereze is a normal camera there is no any filters era nga will not put any filters it's just a normal camera ekulaga skin entuufu because tetuli ku Snapchat tetuli ku TikTok tetuli luddawa eno ye kamera eri natural oba eri normal it's a normal camera it has no filters so this is exactly how I look nga bwondaba sometimes ngendako ku Snapchat nentekako obufilters bwange sometimes nengendako ku TikTok ntekamu bufilters bwange
Neta wana basic na physically bangamba Rosette, you don't need to go in filters. You don't need to use filters. First of all, you're beautiful. You look nice. Your skin is shining, is glowing, is stunning. Nengamba Rosette, buli lwako kamera si wofaanana. Kitegeera. Kati tuli wano eno Kisozi. Era eno office yaffe eno eri Kisozi. Era nga tuli wano ku Nyondo Skilling School wennyini we tuli. Mbayita mujje mutukyalireko. Mujje mulabe tukola emirimu gyaffe. Mujje mutwebuuzeeko. Mujje mugule ku products. Tuna bedroom products ez'abakyala ez'abaami. Tulina products ez'abaana nsusuube kitwala tugende. Tulina products ez'abakyala n'ez'abaami. Tulina ne products ez'enjawulo zonna z'owulira nti n'omutuufu wandibadde ozeetaaga balakola mu kahips balakuyingiza ku bbere balakulabika bulungi ng'omukyala ku skin ebeera ng'egonda ng'olabika bulungi ng'omukyala. Tulina products nnyingi nnyo era nga mbasaba mujje mutukyalireko wano eno n'abankubira Rosette njagala kukulaba njagala twogeremuuko. It's better you come here. I'll have time for you, we discuss. Twaki kyoyagala wawagala okuyambako tugende kubanga muganda agamba ayeweza omumba ndi naani ndi ne Bula assalamu alaikum. Last time wampa salamu eyo n'ogezeramu saali satisfied. This time round njagala ogezeremu assalamu alaikum. Wa alaikum salam wallahi wa barakatuh. Abaleyo bonna ndi ne mami anti mulaba yasabastekinze ashininga shabada ashininga bushinizi ate nekira aliwumite ate nanange omuto tugamba abantu nti oliwumite. siriwumite oliki badde njagala babuuzaako abaliyo n'abatulaba ndi wano ne mami ndowooza byonna abaze nga mutufolowinga nga mami kubakoza yaŋŋambye story yange yonna agiteekayo gyeri ku YouTube, TikTok ne page ez'endala zonna, Facebook gyeri mami ate endala Instagram wali ku bifaananyi tubiteekayo Twitter tuwandiika tukuwandiikako. Bami mami mujje mu supporting mami wange omulungi ennyo budde buno gwendi naye gwensinga okwagalira ddala right now kati ye mami wange gweninawo buno obudde. Abaleyo mwenna mbalamusizza abali ewala n'okumpi yonna gye musinzidde okubeera balamusizza bannyabo ne bassebo. Bula oluvannyuma lw'abagoberezi ba Nyondo Media abamu batulaba nga bayita ku YouTube, abamu batufolowinga ku Facebook, abalala bali ku TikTok, abalala bali ku Instagram, abalala Twitter, abalala bali ku Threads. Naye bonna nga beegasse wamu buli wamu balina idea ye. Naye nga mulimu n'abagamba nti oyo omwana akola ki? Mumpe. Nagambye nga sinaba kusalawo nnyo gamba nti omwana kamuwono oba kamuwooli kansooke njogereko naawe kubanga we nakuleese wano eno sisuubira tosobola okunnemerera. Naye waliwo abagamba nti omwana oyo mutuwe. Kakati awo njagala onzire akabota kakyusemuko bwe kati ekifaananyi kitundule saidizi z'eno. Kano kenyini mami kakyuse bwe kati okatunula esaidi zaawo katuuzeewo awo kanulira awo. Kaakati kajala nsooka embuuze gwe ninawo omukwano gwange bamuyita Anna Maria yadala kutwala waliwo Asumputa Anna Maria ali Dubai era client wange wa Nyondo Green kuva dda be bamu abaana be nasooka nabo kubalaliza Nyondo Green bapagidde Anna Maria neyanza mukwano gwopagira. Waliwo Asumputa najja okwo oyampita mami. Abaana basinga bampita ki mami. Mulimu omuntu gwe bayita mami n'awulira nti baba mu disrespectinze baba mukuzizza nti oba ki. Naye nze omwana wampita mami, I feel honored. Nengamba so ekyo kiti nkigwamu. First of all ndi maama. Mulimu abantu abamu muyita mami nomuyita jjajja twatugende kati ebintu byensinga okwagala omuntu n'apita ngamba mami jjajja mpulira nga kinso kyonna ngamba omuntu atugenda okuyita jjajja kitegeeza nno munnange oli wankizo omuntu atugenda okuyita mami oba maama. So nze yenna mpita maama oba mami sikiinaako buzibu era ndi happy.
kitegeeza nti respect gye mbeera nfunye ebeera y'amaanyi nnyo maybe oba mbeera ngigwana so sigigaana era olina ngamba maama abamuloga jjajja kamba yes ng'oli happy kati Anna Maria nkutumiddeko muganda wange opagidde ebbanga ddene najjuka asumputa mpita mami kubanga bamuzaala bante nengamba alhamdulillah nina omwana wange Sara nikatuuka wano naye Sara kuva dda nga ngamba mami I want to be working with you mami I want to be close to you mami I would like to learn a lot from you nemuwa chance or opportunity nemugamba it's okay come and do work together sawa zinakola kino za wamulabye namukwanjulidde bamwita Sara waali then tunawo n'omusomesa waffe atusomesa abaana abagenda okuba nga bayiga esapuni shampoo gel air conditioner and so many other things skins ez'olususu ez'abaana ez'abakulu musomesa we twamugye wangulu era oluganda lwe teruyimiridde bulungi mostly he speaks English which is okay nenga alina oluganda lutegeera era asobola okucommunicatingako nawe ekikola ki ekisaanidde bamuyita Osborne with the time gyoba tubakola ki tuba introducingira aba members baffe tubeerawo ne loading naye waali awo nampita mami nengamba okay kakwena omwana ono naye waali bulungi nnyo naye tukola naye wano eno ku Nyondo Skilling School eno omwana tu ku Nyondo Skilling School bwetuli oba kati nfulumya wabwe mbulageko ki let me show them something small do we need to go there we shall go there tomorrow nga nkutwala tutandika okukola kikatika kigwere wano so abambuuza when are you opening officially as of now tulina abaana babadde okuregisteringa bula genda waliyo skeri draw eri wali kyemanyi mulimu ekitabo eri wali eri so tulina ekitabo kyaffe eky'abaana ababadde okuregisteringa mu Nyondo Skilling School. I do register each and everyone here mu kuregisteringa bano abaana webali wano registeringa omukuomu nengamba nti ono so katuna ono mukwano gwaffe yakaregisteringa nesasula 1M era nensayininga peyi nomwana ekifaananyi nantuna okira nti mulala yasasudde sijja basoma mannya nonobera okira nti waffe yasasudde wano tulinawo omu yasasudde ne wano so tulina bakirantisi baffe ab'enjawulo ababadde okusasula naye sigenda basoma ki sigenda basoma amannya so n'olwensonga eyo twagala nnyo okubeera nga tutambulira ku mazima nti saazo sewa receipts olw'ensonga nti onakola ki kumalayo bwe muregisteringa waneno nemugamba nti kino kiri then nemala nenkola ki nemuwa receipt nga amazeeyo nenkuba ekifaananyi era lwabeera zze oba nga tumye mwana we nenkola ki nengimukwasa Rosette nagaana okukola obulyake nagaana okukola obukujjukujju so have a look at me very well each and every coin that I have on me I have struggled for it I have sweated for it I have worked for it hardly I deserve it because I have struggled I have worked for it I am telling you or I repeat this any coin that I have on me or any money teriko musaayi teriko kukuluma teriko kwemulugunya I have honestly worked for it I have sweated for it I have fought for it so akera kumakya omwana ampa sente ze tulina n'abaagundi aba Nyondo estate experts n'abasevinga naffe era nabo mbaregisteringa nebefaananyi nebalaga nebagamba you've paid this amount of money so sagala mwana akere kumakya agambe Rosette mfunyemu okutya kubanga wali ba idiots abali ba culprits nokulaba ka post oyina agamba bakadama tebayiga they're going to steal you even this one is that onayagala kubeera nga gundi let me tell you something we are totally different that's why we have different names we come from different clans from different families mva mu clan eya Ente mva mu family eya Nyondo so the other person who did that oba eyagezako okubuzaabuza abaana babba is not from my clan is not from my family so we different people totally Rosette nze ngezaako kulwanirira abaana omwana bamubbye bla kati I am not stupid enough ogenda okondemminga abantu abafiira abaana bababba nemba criticizinga ne I fight against them nembeera nga ate ndi one of them
If I do so, that means I'm stupid or I'm a fool. Nze saagala muntu abba munne, saagala muntu abuzaabuza munne. That's why nti buli muntu akolaganyeko nange kyagala nkimuwa. Abaana ne bayima Saudi Arabia, kira nti nayima USA, naga Rosette njagala nyondo green products. Njagala kino, njagala dark armpit oil, njagala pink lips, njagala kayirusa amaaso, njagala kayirusa amannyo, njagala kino, njagala kiri. N'obimuweereza nga wabimusabye. Naye nga asona kuweereza sena kuteeka obukadde ng'obwo nga busatu. Obukadde obubiri nga bwa products. Akamu nga ka gundi DHL oba courier service. Kati bano ababbi abayayayi kyakola zonna zisigaza obukadde obwo. Tasindisa product, teemeza kusasula DHL oba courier service. Byonna abikola kinabisa mu mpale. iRosette nabisa mu nsawo. iRosette cannot do that. Lwaki? I've built a foundation gyensuubirwa gye ndowooza nti it should stand stronger. N'omwana gwe nzadde ajja kujja ayimirirewo abeeko kyalya nga nzaaye. N'omwana gwazadde muzzukulu wange. Buli olekera ku makya kino nkyogera nnyo n'ozimba ekintu ku bulimba. It will never grow. It will never sustain. It will never stand. With the time, kijja ku vanishinga. Wajja ku disappearinga. Kijja kugwawo. That's why nti nze buli kintu kyenzimba kyebalako omukono gwange njagala nga foundation engeri strong terimu bulyake. Just like you wake up one day and build a mansion. Naye n'onaabeera ng'olinako ettaffaali limu nga lya bulyake, one day it will go down. The whole of it. Because kubaddeko just kataffaali nga kalyake kakayanira. With the time, obadde. That's why njagala nzimbe mansion yange naye nga tekuli kwadde jjiko ya musajja nga kuliko agikayanira. Never in my life. So, for those who do trust me, you are really trusting a true person or a real person. Abantu amuntira bwerere. Nenga take your time, think, mulabe. Kubanga ebiseera ebisinga zintu yange singa bikubya mu camera. Era omwana gye n'agamba, kituufu njagala ompeereza ebintu. Naye sure nampeereza ebintu byange. Onekera nti yazaalikata nangana zote omuwala yangamba atunda ebizigo ne muda sente zange teyampeereza bintu. Omwaki namukoze namugaa, do you know what? Era ajja kujja vidiyo naagirabe kuba nze ne mukazi ali trustworthy. Namugaa manyi Madia nti kati nze kankuweereza product. Bw'ogifuna nti kati nze kanneesiga eggwe nti give me my money. Nensasula customs ezali ntono nensasula n'ez'okubisindika. Sente zitali ntono. Nemugamba it's okay kati nze kambisindike. Bw'onaabifuna ngamba nti obifunye olagira engeri ebikozesaamu otuteeko sente zange. Nangamba it's okay. Kuba yabadde muli atidde ate ngamba nze kati kambikuwe. Aye nekyo nze baana kambeebaze. Simanyi oba ndi kiki. Saagala nkyewaaniremu ate kiveemu obula. Kubanga sometimes omuntu wowaanira mu kintu kiba ne kikyuka. Saagala kikyuke. Wabayemu ngo abaana tebandya. Nze bukyanga handika business abaana bempadde ebintu byange on credit. No one has ever failed to pay my money. Baana mmwe oba nze nnyina omukisa oba mubeesimbu kubanga neebuuza kivula mu mwana wajja n'agamba Rosette, give me products on credit, I'll pay you later. I don't hesitate. Lwaki? Kubanga nkimanyi omwana owa product n'ojja n'obeera waawo naye n'otuuka ekiseera nga oli staaka ng'olina akasente ke weetaaga naye nga tekaliiwo nga wenna oli embuto naye wadde akasente oli awo okwata essimu nga kuliko ssente. Ngamba napereza kino mutwala na 5. Onogerekayo ku bundi ng'omwana ataddeko Rosette kusasudde ssente zonoga subhanallah wa ta'ala la ilaha illallah alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Nga Allahu akbar. So kati nze sitya era obanga gy'oli eyo nze mujje mwewole nnyo green products. I don't have problem with you. Nze mbawe mujja kunsasula kubanga that's what I know. Sinnabafuna mukisa mu bitansasula. Tulina ebbuula. Kaakati ninawo baklanti baffe bafalawazi baffe badde bagamba omwana mumpe agende mu faamu yange. Omwana mumpe nazimba ennyumba yange njagala omuntu abeeramu ng'agikuuma. End of month nja kuba muwayo akasente era ngenda kuba nga muweerezeza okulya. Omwana mumpe njagala anyambeko wano. Nina abantu balinga nga 40 oba 45 ku 5 abakunsaba. Kino ekigambo njagala kiveemu gwe baana bayizi okugamba Rosette walemedde omwana bla bla bla. Boola. Nkuweeyo nfuna omuntu omu gwe nkuwa oba you are willing to stay with me.
ekisooka onakuddamu nze ndi mukambwe bwe ngamba nti nkuzadde oli mu ngalo zange 5 ndi mukambwe musaagala nonsense twate wenkana bwotyo nfuna abantu netukusiba migo tukusabula ng'olina kyonkoze sirina buzibu wadde n'obu bw'obanga okola kyenjagala era ng'oli muntu mulamu kati okoze mize miki osobola okunfulamu neweegana obulamu nebukola ki ne bukyuka naye ate w'obeerako n'embeera eri weeti kati njagala ombuulire are you willing to stay with me oba mbeeko gye nkugaba? Njagala beera naawe. Lwaki? Mami kansooke nkunnyonnyole n'abali eyo bonna abatulaba ejjo nasembye ku gundi gye twasemba okukola wasembayo nga nkweyanza mami era nkiddamu bonna abali eyo abatulaba nziramu okweyanza mami nga nfukamidde ku mavivi gange 2 mami kusinziira ku ngeri gy'onnyambye ate mami njagala beera naawe sina walala we njagala kugenda mpoziku nga gw'osazeewo n'oŋŋamba tigenda wano na wano nange siribiringi okusalawo naye nga njagala beera naawe mu buli kimu sina mulimu gwe ngenda kweganya gwonna ŋŋamba okukola gwonna gwe weetaaga gw'omanyi okukolera buli mulimu niweringa ogukola ojja kugukola okimanyi nti era tugenda kukera ku tabula sabbuuni basoopu tulina wano ebintu byetukola ebyenjawulo era mu byonna kyenjagala okukola njagala tuyambeko wano nobeera nga okiriininga ekifo kino si kubwerere nti at the end of the month nja kuwa salary oba nja kusasula then kiri gy'oli kubanga tuwahaliko okusoma n'abaana tugenda kukola liquid soap tugenda kukola bar soap tugenda kukola petroleum jelly tugenda kukola ebizigo eby'olususu eby'abaana eby'abakyala eby'abaami bano batwagala kweruka tubasaba kunoma kala zaffe tulakola mu ka brightening era tugenda kukola dish wash tugenda kukola hand wash tugenda kukola hair conditioner tugenda kukola liquid soap kiki nabidde mwana wange wabulenzi tugenda kukola jik zegundi ziringa mmeka nga 9 oba 10 n'okola ki n'okusoba sigenda kukaka bw'ona ne petroleum jelly bw'onaba nga owulira oyagala okujja okuyiga naffe ojja kujja free of charge kubanga basiga bagenda okujja wano eno tulina ebisulo bagenda okusula emmere weeri buli kimu weekiri amazzi weegali buli kimu weekiri so bagenda kusula sali ntono naye gwe ogenda kubeera wano ng'otuyambako ng'oli memba oli omu ku ffe naye nga end of the month owewasalirewo kati mu kuyiga n'obako kyoyiga ekyo omuntu ekyenda kubeera ku ggwe ti bali mukola kino kangende njige kangende ndaba nkitambula kiri ku ggwe sijja kukaka ti jangu oyige kino jangu okole ki jangu oyige kiri era ku nsonga y'enviiri kino kankibagambe ebiseera ebisinga tekiba kirungi nnyo nti wadde omwana oba omufunye nti oba kaseera kali mu ngalo zo nti oba kali omaleko nnyo eddembe lye oba omutegerere nnyo nayogeddeko naye privately nangamba amami kansooke nkole kindeke zino enviiri zisibanga bw'oziraba so sigenda mugira nnyo nti alina ekizujjukizo kye kyataŋŋambye yasinga okumanya kati sagala nnyo okumusaako manya era nyina abazi ne bagamba Rosette omwana oyo to look presentable and kind peaceful honored musaziseeko ezo enviiri bwalule mugabbuwa tujjako zino enviiri nga amami erindako kati sagala nnyo kubanga engeri gy'abadde ayitamu n'engeri gy'abadde ayitamu sagala nnyo tumulaga foosi y'amaanyi nnyo nti newankubadde musembezeza ng'omwana owange tugambe nti mu bufuzi eninga nga mwadoptinze kati sagala ate kumutaako nnyo mbeera y'amaanyi nnyo nti nondagira bulagizi bano abaana abayise mwene embeera baba bakuteesa nabo ojuba tuteesoe mu maaso nga nawe tekisaanire tuziggyako but as of now kansooke muleke mukwate empola kubanga byayise bibadde biki binyisalamu saako maanyi mangi bana musaako amaanyi amangi ayinza n'okudduka bano abaana balaba batagala kusaako maanyi mangi abana ennakuye nga yakola ki yagubaaguba dda kanyala mulabe bulabi nga mutwala mpola kyobula nga nange nadde ngamba nti kansooke ndeko mu omuntu yenna naleka omwana alina muka engalo alina muka embeera ali nnungi ali mu mbeera ki ali biki asobola okukola kati awo with time tunalaba walaba nga yagadde naga ti mami njagala genda mu maaso njagala genda wano njagala kukola ki tunaaba tukola ki tulaba as of now nange neegombye nnyo okuba nga nkola ki nga nsigala n'omwana ono mbeere nga mulaba ekigenda mu maaso bagamba azaala ekibi akiwongerera so omwana ono saawa nyange yamuzadde
era ajja kumuwogerera. Siri willing kumugobaganya mbuno yabye yakoze kino case it happens. However, saagala akikole kyezijja okukola kiri ekintu kimu anti omuganda agamba kaliba akasajja lwazi nti buli olusuula omuggo omwana oba omukyayi kali sobola kudda nnono omwana kwekuba bikondo bakola ki kyenkola nfuna benfuna abantu bange n'omusomesa waali awo nga tumusiba ku migwa alina kyakuza nga tumukuba paka lwanaategeera naye I'm not going to give up on him. Era kimanyi nammwe abali ewali Saudi Arabia bali students of agenda okutweyungako mugenda kumulabawo wano eno ng'ali naffe wanaaba agenda okuyiga ayige n'agenda kubeerawo ng'abayamba kubalongooseza ebisulo byammwe nga bayambako balongooseza wabweru binaabi twatugende naye nabo mugeze okuba nga mumuwa akadde akangungu kyenyinza okubagamba. Empozi n'ekirala mwebale nnyo bannakutuwagira era nga mbasaba kinyinza okubagamba nti waliwo omuntu eyaŋŋamba n'agamba Rosette era olwo neyaŋŋambye lwaki omwana oyo omwesemberera Rosette ayinza okukwetera ebizibu oyinza okusanga mubbi ayinza okuba nga ki kati mu mutima ne mugamba munnange katusooke tulabe wagenda okubeera kakati omwana omulaba teyazaalibwa nsolo yazaalibwa muntu kati ze kyemmanyi nti newaba nga alina emize biki egisembayo baki I will try on him. Nja kumugezaako kubanga nfunamu okulowooza neŋŋamba nti kati omanyi munawe okufa kuno teri akweyagaliza bwekibanga kyona kyange nga nze nfudde ne kigenda omuntu omulala n'akifuna aliko kigamba akisobola kubeera nakyo kubanga kyonna kiri ekyona kyange kyenzadde nga mukyebe gikihama nsobola okulwana paka magombe nga nkirwanirira ne bwekibanga kirina mbeera kyesembayo nsobola okuwona paka lwenzikirira nempisa n'emagombe nga nkirwanirira kale obanga osobola okulwanirira omwana wo gw'ozaala noneewe weeteeke mu bigere nti okay gwe omuzaala osobola omusuula kati naye ngenda kumulwanirira mpaka esembayo kibanga kyetaagisa kumukuba tujja kumukuba bw'anaaba nga alina emize emibiri takisa okuba bw'anaaba nga mwana mulungi talina buzibu tagenda kufeesinga buzibu bwona bw'anaafe bw'anaaba nga mwana nga agenda kusumbwa agenda kukywa tugende sigenda kusuula bulani sinawe ngenda kumuteeka agenda kufuuka wakululuzi waku mugongo wakiri okuba okumufiirako era ekyangenda agenda wakiya muwanjule okina kitaagisa kamera nsobola ogitwala mugambe nti cheya ono omwana woono bla 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 amenye nti ndi naye in the case of anything bakimanyi nti wana nze kolaki nze mulina awo tufaafaagane konaaweeka tokalinda konaaweeka tokalinda kusabattaka eno ebbuula ebigambo ebisembayo eri abantu baffe bakulaba kale naye embeera eyabaddewo naku lweggulo ffe twayogeddemu ne off camera twogeremu nomwana simanyi nti oba aliiba nendaba ayogeza mazima kigambo kyakugambye eggulo nenkira kyakola kikyaddamu so nzikiriza nti onomwana si mubbi si muyaaye wabula enjala eruma nga tolumangako ku njala oyinza obutasobola kumanya kiki kyekiri nga tolumangako ku njala so buula njagala ogambe webaze ku bantu abo batulabye abadde baagala okuwa omulimu okuyambako kubanga bo balumiriddwa nga balasiga mu bala kwamba bano beetaaga mukozi nti yabuze naye ku mbeera gy'okola kigy'oyitemu okusula mu nsiko twatugende njagala abantu abogera kubawa obubaka obwebaze tantabula okola kyogende nange mbeere nga nkola ki nasigala nga njogerako ne bakiransi bange babeere nga batuwagira n'ekirala mami kyenyinza okugamba n'abali eyo bonna abatulaba bazadde bange baava mu eno ensi era gye bali bawumule emirembe n'ekirala abali eyo bambi sigamba nti kugaana oba mami kuŋŋaanira naye mbeera gye mbadde mpiseemuko weetaaga omuntu ayinza okukutegeera etaaga omuntu ayinza okuntegeera ayinza okubeera omukakkamu eno abaana basinga nze tebakimanyi nti ndi mukazi mukakkamu ndi mukakkamu nnyo muyinza okulaba nga naluwali naye ate nze ndi muntu ali best okubeera naye if you know n'ekirala mami kati bambi bonna abali eyo nziramu beetondera oba kale mbasaba kambeere ne mami kuba kati buno obudde bwe ninawo ne bbula okimanyi teri muntu yakujajinze nagenzeko mu comment section
teri mwana n'omu yadde yagambye tuba mubbi batwatugende bona bagambye embeera omwana si mubbi kitwatugende bonna teri muntu wadde yakogeddeko bubi beebaze bategeera embeera bazadde abo abaana bazadde abasinga no basinga omubazi bali Saudi Arabia bali Oman bali Qatar bali Jidda sima bali luddawa Dubai UAE mami sokena ddala nebaza abo bonna abali eyo n'abakomenti nze bonna abatakusalidde musango ansalidde musango siri mwana mubi just embeera ye yabadde yantuusiza ku ekyo kundeetera byonna osula mu nsiko biki byonna bye mwalabye byonna ebyakawunga byonna ebyabeerawo era mami nze kyali kyannuma nnyo akawunga kali kewaggula ke twasembayo ng'osasulidde kyannuma nnyo nga tukaleseeyo kuba kunziza enjala yayi nnuma era nga nze njagala tuveeyo nako enjala nnombi wabula kankulube nze ko naye ndabira ddala eyo mmere nnyingi wabula lwaki walwanira akawunga mula ng'olimbirizi ppiri nange akawunga nali nkaagala oli kuseka akawunga netulya bbanagamolowona byayalakaaba akawunga mami nali nkaagala tujje nako oba kemba ntandikira nako ne kati oli mulala nkobonandika nako ngoloza petulubula ebyokulya kahona nali muggulu ono asobola okubula ekyokulya kati kino kambagambe ze mundaba waneeno saa zino tuli wano ku skilling school tuliwo abantu abawera 8 kubanga tulinawo omufumbi siruyebwa akagezigezi atufumbye biki twagala okulya tubirawo n'omuntu waliwo omuntu annyambako nga nze kubanga mutufu mbeera bize kunjoleza ku ngoye zange kutegera kino yambala kino bla 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 waali tulinawo abasomesa baffe bali 2 omu wadde afulumye mukono nga ajja kudda bali 2 batomeka si bantu 4 tulina abantu beera ku kamera bali 2 si bantu 6 then tulinawo n'omulala ye kutukimira ku mazzi ali awo kale kalabalaba kukwera buliri terega buli kimu kati wakuba 7 kati bbuula kati nange genza ow'omunaana naye Katonda ali mu ggulu tatubuzaako kyakulya ate nga tetulya bubi mbona okulya kubeerawo byagamba kulya kubeerawo tweriira akakoko tweriira akanyama tweriira ekijanjaalo tweriira fiishi tweriira ekinyeebwa tweriira tulya ettooke muhogo oba kanguba muceere tulya okuva ku kyenkya tulya ekyemisatwa n'ekyeggulo ate nga twena tukkuta subhanallah wa ta'ala la ilaha illallah nebaza mukama Katonda nasabanga nnyo neŋŋamba subhanallah wa ta'ala era waliwo n'ekyawandika mu Bible kisaako oteeka nga nsaba nnyo neŋŋamba mukama nnyo nfuule ekibala ekyo ekyengedde nga kiriko ebibala bwe biti naye nga kyakulibwako buli muyala kiro ekyogerako nnyo nakisaaka naŋŋandira mwana muto era nemuga mukama nkusaba nnyo mbeere ensulo ez'amazzi zino okunywebwako buli muyonta bana bennyina wano nabo bendi nabo waliwo ensonga lwaki ndi nabo era nga tukya employinga abalala lwokuba tetumulyomu emirimu kinizo bagamba nti saa zino twagalayo abaana bagenda okuba nga basappulayinga zino products zetufulumya omwana asobola okukwata twaga tufuneyo obugaali bwaffe tufuneyo amapiki gaffe tufuneyo n'entambula y'emmotoka nga yajja skilling school nti agenda okusappulayinga mu mmotoka waali agenda okusappulayinga ku piki waali abana sappulayinga ku bugaali bakola ki weeba tiwala muntu kutambuza bigere so kati obanga gy'oli ogaba nsobola okuvuga piki ne sappulayinga nsobola okuvuga emmotoka nyina layisisi yange ne sappulayinga mu Uganda mwonna ngiza nsobola okuvuga akagaali kange nkamanyi ne sappulayinga omulala gamba sina gisobola kuvuga naye nsobola okusituka nenkwata obudomola obutono nentambula kaawundi emirimu weegiri emirala gyaweddewo naye gigyo weegiri wano ku Nyundo Skilling School era if you willing to work with us nga teweeganya abantu basinga mweganya emirimu it is totally bad nze lweza tinakulanga sina mulimu gwekola kigulinaye n'essaawa zino nga sina kyakukola sina mulimu gwosobola kweganya nobwongamba toze tisinga siina mulimu nongamba toze tukajja okuba mataffaali nja kujjanga kube wadde sigamanyi nja kwamba nyamba ojigirize okola nga nkola ki sina mulimu gwe nali nganye gw'omulaba waneeno abantu abasigadde binaga atoze njala kubeera manager no njala kubeera cashier no njala kubeera receptionist njala kubeera gatekeeper njala kubeera kino jangu omulimu gwaliwo gwewehandika nagwo you never know if you're a good person ojja kwekanga ng'ofunye position ate nenengereko n'akasente wano mu Nyundo Skilling School is what I can tell you ojja mpapula gamba nti ezenga kirina nobeera omuntu omu naffe tubeera tulaba tugamba ono kirina nonga muntu mulungi yasi kinaabeera waneeno okwesimbu okola ennyo amazima
okitegeera temunywa mami ki mirimu ama wadde ogamba otabula wange kwe kadumai nange njogera nnyo nnyoko ninga manager nimaje bagamba batangaza ekiriwo basobola okitegeera kuba kati nange era bwoba obagamba nange obwo kiba kinkwatako kati abali eyo mwenna kyembasaba nekyemba kale kakireke kino kyembadde ngenda okwogera kuba kiyinza obayisa obubi badde njagala bakuutiramu kale mbagamba abo bonna abali eyo bonna abakulaba beyongere nnyo n'okuwagira kozimamizi kino kiri wano nadde sikisuubira bintu byonna kati nzidde wano byonna ndaba bipya mu maaso gange maze kati mbadde eri ndaba misoota nansiko nkima biki bye mbadde ndaba kati wano ndaba tugenda balambuza somero leero ne next time tugenda kufuna uniforms ambala uniforms tugenda balambuzako essomero lyaffe balabe ebisulo balabe buli kimu kyonna bakirabe. We have a very nice place. Remuna tusa wanagamba mami nemwe ekitanda kye nagamba ene ekitanda n'abaana ba masala magambe nti kitanda kiri single ffe twakoze zi bed space zimanyi eze Dubai ate musubira kujja nti mutana kusula ku single bed bla bla nedda ebifo tebiriiwo tusobola okugumira ennaku mu buli mbeera yonna ekibi kyebeera nti ebifo biri cool biri okay biri safe and secure so ojja n'oweebaka bulungi nnyo nti twakoze tebibalaga byonna twakoze mu ngeri ya bed space abawala bajja kusula bokka n'abalenzi basule bokka tulina ziddeeka naye nga zirabika bulungi ebifaliso ojja ku buli kimu kipya deeka mpya bifaliso bipya buli kimu kipya kyolina okukola kujja na blanketi na bed cover webake agambye nti yagenza okutuuka wano buli kimu nga kirabangako kifo kyaffe kinene bulungi nnyo kikaze bulungi nnyo tulina machines buli kimu kyonna ekikola wano eno mujja kubiraba so tunaatera okuggulawo ekifo officially saa zino tukola sijja balimba naye tunakukkiriza abaana kujja wadde nga tubalina mwe bali bandi balinde okuregisteringa twagala tumaliriza empapula ezitukkiriza okuoperatinga then ndoza mu wiiki oba okisibiration ennyo tuyite abaana baffe bajje bulungi nnyo n'abagenda okujja abalala bwetuduusinga products zaffe as of now tuproducinga products zawe zino tuzitunda ne Windows Skilling School tunakugigulawo officially anti nyoka kuluma nnyo mu kirimi tekirina buzibu mami mpuliriza bibyo kati n'ekirala kye mbadde mbagamba bali eyo bonna anayi n'obudde ndi mukufu nnyo kyenyinza obbagamba obadde okisuubira kuva lwe mwandaba nga nzijeeyo nga ngenze naye sapa nalya era onkedde ku mata tuta akaji nga mami mbadde ntudde ebyo biraba nzolo mwana nkwasenda kunegagerako kaba nenfa ne banziika naye nja kuguma kuba ndabye bingi era nkweyanza nnyo Katonda nakumpeera by'osinga okwagala nkera ku makya n'omusaba ekiro onna lw'oba omusabye amiina abikumpeera kansabe maama gyali gyawummudde awummule mirembe mwana we yazaawuse ne muze gyali awummule mirembe kiri kyewalitaze ekirala bonna eyo gye bali bawummule mirembe omanyi tobanjibwa era ne gye bali basiime bwabanga bonna gye bali eyo nga bandaba basiime naye n'ekirala mami kyenjagala okunnyamba sisita wange nakunnyonnyolako sisita wange ono webweru wabanga lyali eyo byonna bino ng'abiraba kubanga tanaba biraba saba abirabe era annyambe ankwatireko kuba nange kati ndi eno naye embeera weeri kati simbi nnyo bonekera ndi wano ne mami kalanchi kona kaliiridde mu budde era kati kwegamba ndi comfortable n'ogutwina wano akuwa kalangi saala akuwa ka breakfast kalangi kadina buli kamu kalya mudde naye naye ye saala tabanga ye muganda obula simanyi mami oba naye simanyi
nenga si yeye nenga muntu waffe naye mutwala nga wa Luganda wakati anzijukiza muganda wange naddala lwempulira erinnya era kati n'okumuyita mbanga ayita muganda wange era buli kimu kifunira mu budde kacaayi lanchi sapa oza n'okwebaka byonna mami abibanyonyodde biri fine bintu bipya oza n'obuliri bwange nabwo nayise nabwo buli bwe mubadde mulaba naye kati buli mu kava bulandeka naye saawa zino ekinandyetaaze simanyi banakwatutya mbeera tunonye muganda wo okuwummula emirembe omanyi njagala nnyo nti oba neyingiza mu nsonga nemalayo paka gyewola kisina kuyigirira bakojjaabo bitwala tugende mugenda kuzimba obulamu obwa mujja kufuna obulamu obuki ebiseera ebisinga abaana basinga okubonaabona ennyo bebasinga okubeera successful kati wagamba omwana sayidi za Kyengera gyali sayidi zekyengera yaani yita Deriki Deriki kati olina okumanya Deriki ng'obadde munaye osobola omujjukira ye bwe mulaba mujjukira naye kati simanyi kifo kituufu kyalimu naye nga tujagezaako munoonyako tugenda kukola n'ekifaananyi kye tumupostingi tuba kijjawa kye bannange tujagezaako munoonyako jagendamu mu around tutololemuuko bwena tumufunye nako nja kaleeta wano abazadde bawummule emirembe kibi nnyo omuzadde okufa n'aleka abaana be ku nsi nga batayaaya tebawummula bwe mulaba tebawummula abazadde ninjagala abazadde bamwe bawummule emirembe njagala nfune n'oyo muganda njagala tumunoonyeko tuteekeko gwe tumunoonyeko Deriki omumona tumanya nga tumufunye nawe kajja kabeere wano ate kalya mmere yenkana ki ndi yegenda otusuula ngaafe Abanyondo Skilling School Abanyondo Green kalya mmere yenkana ki mugenda tusuula ako ne baba kasikawadde musaala nti kagenda kwa just nikabera bwezi waneeno oba olumu n'okaba akasente kubeera okawaddeyo mbeera nekola ki neetamba tujja kano ekyo mbasuubiza baneyanziza muto wange naye nga mulabako kale ndowooza kati nkutadde mpa akantu ako ogende owummulemu mpozi nadde nga tugendeko mu ddwaliro okubaganya eddwaliro lyo mami saagala genda mu ddwaliro wakati kendi naawe gwe eddwaliro lyange ndi mulamu bulungi nekanakana kange nefunidde omwana nefunye Patricia kati Patricia ye mwana wange omukulu kati ono Buula ye namba 2 Hama yemugala nakyazaala mukwana kyazaala naye nga Patricia bane nkwagala nnyo sweetheart omwana oyo mu baana be nali okurescuinga be nali ndescuinze njogere bwe ntyo siina mwana era nyanwidde nnyo eyamberedde mulungi nga Patricia saa zino eno yafunyeko kipataimu awe nakyakuba kipataimu awe Russell Kayima naye ekisooka oyo omwana alina empisa bane Patricia mulungi oyo omwana amufunanga kirabe ate Patricia afunide baplans kati oba olabanga sifuna abaana bano buno bafuna buno menyera kyembabalako naye Katonda alina engeri gyabayitiramu alina akubulesinga kubanza Patricia nagenda okumufuna netujja ntula ne Patricia yafuna abaana abamusapootinga era yafunanga sente ezaddala nga bamami omanyi nange zino kanzikuwe saazigaananga mba ndi awo lwadde n'okumukosa ggulo nanga mamiyo oli Uganda embeera kuyiseera nga nyina ebikutekutemu nani ankampereza ddira mu ebyo gye mitwala 40 ako ka Patricia kafunye omusala gwako nekakola ki nekampa kasente kubanga tudde gye kagendayo yadde eweddeko nga balina okukawa kasente so njagala Patricia n'obulamu bwange bwonna Pat yonna gy'olimanya nti mami loves you so much omwana omunaku nakera okunoonyako mami oli mu mbeera ki kati oli luddawa otwala tugende banawe omwana alina empisa Patricia nkwagala obulamu bwange bwonna era siri kukyawa olina empisa oli mwana muyi oli mukozi kati kansabe nti ne Buula naye akola kyabira bwatyo era aba criticizing nti why should I stay with those people maze okurescuinga what should I do kano omwana yesi bamwagala bangi nempulira nga ntya okumala gamugaba kansooke mulabe nga nze tulabe Patricia nesina ngenda kumuteeka nitubeerako naye ono omwana gwe nawa sister Annie ono yali afumbira obusozi gyali omwana akola naye alina empisa Shirati is a very nice girl tubeerako naye mu field sometimes tukutte camera mu bintu by'Ennyondo estate experts
nze ngamba omuntu ekigambo kyange kibeera kyekyo era n'omwana mujja kumusangawo mpaka mwena bagenda okujja okusoma naffe mugenda musangawo oba ozindikidde mwana wo mujja kumusangawo waleero pozi ekyakyembasuubiza stories zino ziri mu kupendinga zino endala kyemmanyi nkimanyi nekigenda mu maaso ono omwana yafumbirwa omusajja owa kapa Brian ni awo omulala stories zonna mugenda kuziraba ate ze siremererwa naye zona omukazi ono yakola ki buli kimu weekiri enteekateeka wenziri mugenda kulaba how everything is going to end ate nga zaala kulemererwa siba na client wange nangamba okuyimbako nemala gamulekaawo never you will see each and everything ngalo omwana yeze nangamba Rosette sikyagala stories zo kubanga abantu tukola ki tozimalaayo abantu tubayamba paka ku nkomeredde ne bafuna justice I do that and you have to trust me bwe sije mulabanga ependinga mujja kujiraba nga tukoze ekyo lwaki sometimes sibalaga nga tulina kwetwaliza tulwanira omuntu atezetaga kamera I'm telling you this nemulabanga ndireyinze at the end atumaze okusidinga ne bagamba this is it nenkibawa nenga temumanyi kiki ebiseebo for example oli omukyala gye nagendanga oli gitwagoba omukazi oli yasuula omwana w'abandi eddalu omukazi oyo nalwawo nga sibawa paati esembayo ne nagendangayo nentekayo bye nalinga nina okuteekayo nga si ku kamera era sagala abantu basinga mu ntye okitegeera nature ennaku zino badde mu nnaku zange zakufa why do I say that oyo mama Brian yanteekako ekirumu I have to get accident era yo kituufu nagifuna ne katonda akyanjagala nze Rosette siri wakufa kati I'm telling you this I still have a lot to do akasa kentuka nti ngenda kufuna nga muli ndi kifiiringa nti yes I need to rest as of now I still have so many things to do nkyayina abaana benyina okwasaganya nyina abaana babiri eseteke start sinkyayina bitwala tugende buli mwana alina okubeera sorted nyina okusooka okuteeka buli kintu in its place and then najja kukifiiringa nti kati nebwengenda neevumula mirembe it's okay nga maliriza omwana mbadde mugoba agende naye kambagambe ekintu kino omulenzi ono omwana ono sina muntu gwe nagambye nti mpaayo ddira mu 100 mpaayo shilingi 5 mpaayo shilingi 10 sirina era kuva dda mbadde ngamba gamba nti sina muntu n'omu gwenda kusaba ssente era ne twali ku Patricia na bonna abaana bonna bano ba email bano ba Brenda nze sisaba ssente banga ffe banyendo media tetusaba bantu ssente wabula bwe tusala okukwatirako omuntu kusala ku mbeera gy'abeera ayitamu kyetusaba kyokka kiri ekyo ebeera support ku bintu bye tukola ne ngamba nti omwana osigenda gamba nti bannange tumusondere wono antuli naye mutuwe kino mutuyambe bla 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 nedda I will not say that nja kubaga nange nyina obuvunaanyizibwa ng'omuntu naye obanga oliyo ng'owulira ti Rosette byenkola bikugattako bitya tebikuwa ekyokuyiga tukuzibula amaaso nabigenda mu maaso mu ggwanga eri abaana bagala Rosette tukugirako bingi nze ndi ku mulimo guno lwakubeera gwe kubanga tuzaamu amayinu ga bannange okubonaabona si kufa ate zikusuuka ne zitakuva mabega bigabo bigi byenkosa ne bizaamu abaana abange kubanga nange we ntisigenda tali kati saa zino eno Rosette neekozesa naye ate sisasooka kwekozesa nabonaabonako kati ntwala nengamba kati ngenda kukola ki leero sigenda kukola kanneeba kaddo kankole kino neesalirawo zikusooka ne zitakuva mabega si bwe nti bwe natandika so eyo yonna gy'oliddamu amaanyi omanye nti nno si bwoti wogenda okubeera forever never ddamu buze maanyi ogamba nti kati kankole sikyalubeerera abaana bali mu biyumba nga mubonaabona mukama wange sikina kuza kiri nze bira byemuyiseemu nabitayitamu dda tolina kyongamba tolina kyonyumiza nze nabyako mu kiyumba ky'omulaba gyali emyezi mingi egyo gyali emyezi mirungi egyo naye sina kyesaalabiramu tolina kiwera kungamba nga saakiraba okuwanduriranga amalusu okusula ku ttaka okusula nga teweebase omukazi n'akuvuma ne bakuboggolera akase ne bakakumma ne bakugeyanga ogenda ne bagamba gwe kadaama haadha ne bakuvuma okuwunya ne mwana wamma nga towunya nga wakanaaba ne bwaleka pafumuko ne bakola ki omwana nakugamba owunya ani gwe takigambangako ng'oli mu nnyumba nomanyi kyekitegeeza omuntu okugamba nti owunya nga muli mu bantu omanyi kyekitegeeza omanyi okusala kobeera nakwo ne bakugeya ne bakuvuma kyo ne bakuvuma kiri nenga nawe oli mwana wa muntu n'ofuna n'okoowa n'olwala nenga bo tebakikiriza nti okoowa nti n'olwala n'ofiirwako omuntu wo nomanya nti omuntu wange yafudde nodaawo n'okaabo ne baseka so baana bamama manyi mwenda mu bingi ensonga lwaki tisobola kukeera ku makya omwana mpaka sendeke nenga kuba ku mutwe because I know how it takes omwana akola mu nnyumba yonna omuntu gyabeera akola okufuna akasente konna kaaba nako
na kutulasinga nawe nago akasente kange kaako. So temulina bimugera kunyumiza nti nze ebbanga lyemaze muneno temukaba kanene yakikolamu nti nze navako newaka ewaffe we nali mbere wa mama watawali ate nga baprovidinga buli kimu newatawako ewasenga nabona newasenga nenfuuka kanakagalo kannasu nagenda okubaga mama okundabakwana bale bagategeeratidde ne mwange akaba mazika nagamba sirigera kuna mugaba mwana wange nesenga yantwala ne tubeerawo nga tulya obumere obutamala obumeremere esawa netuuka nga result simanya testi ya kyakulya tuna kunafuluma nalina mukwano gwange ntufuna waliwo etwawa okubindaazi ntubirya tubirya mu bubba naye nga tebirina wadde testi wallahi yamuti Allah ali mugulu okuba ekibonero sagala balimba nnyo naye netufuna ekyokulya netulya netulyako n'obwokumirako naye nga towulya testi yabyo ng'olyanga ali agapapula nga testi mukama yagula kubanga twalyanga awuntu tunoonye bwe kati temulimu munnyo oluusi temulimu kagundi nga onywa ekikopo ky'obushera nga oluusi temuli sukali nga mulimu akasukaali mpaka kiro wonali akamera kekana weka nokateka mu mubiri gwo nenga nenenkana eno nasu era n'okuva omukazi nti mukama yampa omutima nze kitange yagenda okufa nga mpita omujaasi omutendeke tata wange ngamba omujaasi omutendeke nimugamba nti taata sooka ojje wano nga kitanga mpita omujaasi omutendeke kubanga omutima gwange bagulabirawo ewaka from the beginning. Mama wange ngampita omusirikale mama wange oyo nomwana gwe gunawe omusirikale kiraga mwe omujaasi omutendeke omutujuwe omujaasi omutendeke kubanga nze natanga n'okufulumanga ewaka negamba nti nesijja kufuuka mu baketi wakabona nga bafuuka mu baketi nenzigula ojinengenda wabweru saawa munana saawa mwenda nema nenyiruka mama yamala kunkuba nangamba toddangamu okufuluma wagwe tetwetera babbi n'abaseze mu nnyumba nze gwolaba wa kale nze okutya okwange mutima gwange kutono kano yanyima okuti nti nze nsobola okufuluma ebweru saawa nozibeera mmeka nga saagala kumanya n'entambula nze kusomero napeebwa looja eyo mukono gyembere owabba wange navayo saawa zaali 9 sajja wano nembakonkona saawa zaali 9 ez'ekiro zaali 8 nange zigenda mu saawa 9 nezija nezikirya mwati kanina ku bigere era nti yakomye eri nezija mpaka nezija wano ne bangamba lwaki otambula ekiro mwana lwaki otambula ekiro so Katonda yannyima kye bayita okutya mutima wendwawo okutya ngenda okutya ndoza nga kisuseewo ngugasa ebintu bingi naye nga mu kumaliriza mbasa abaana ba maama oba munjagala nfukamire ekisooka mu byonna products zino sizibasibako busibi kale n'omukalaba kano nga omukalaba ka oil kangalo n'olususu luneeno ng'oyagala olususu lubeere nga luli soft kale nze kambabuleko ekintu kino manyi njasama nnyo oba njogera nnyo wona kulaso osimu meeting alo yenna wata ku lususu lwange bw'ati oba ku mbiri gwange ngamba ng'ogonda kubanga nze omuntu andaba alaba nga nze omukapa alaba nga nze kubanga bankalubo baki but I have a very soft skin. Why? Tulina ka oil kano ketukola nga ka oil kano kakwetera okubeera ow'enjawulo ku basajja osanga abasajja nga skin zibeera zikola ki kale okolako n'omwana skin ye eri hard ate nga mwana muto kunze naye ojja kukwata ku yange eri nga y'omwana muto osusunira nga lwa mwana muto lwaki I use this oil era njesika nenjeyisaako bwenti oba olumu nenjeyisaako muno mungalo nga bati era ntanye okubeera kana akato ate okundaba ntanye okubeera nako nensikako olwaki mu kibatu nosanga ebibatu nga bigonda nga biringa bya mwana muto nokwatako omuntu mu bugalo obugalo buweweera naye nokwata omuntu mu ngalo ng'ebigalo biringa nga oba ebyo by'omusajja nga bikaluba bwe biti abakazi tulina kwefaako nnyo ekibala nga abamu abasajja baba batubbako ffe twetaaga abasajja mulamu bwesi twetaaga omukazi okubeera complete olina okubeera ng'olina omwami oba omwagalwa kino mbabuulira naye nobeera nga wonna oli haadi okaluba omuntu wonna akwata kana akantu kakweta okubeera nga skin eraki kati we mbagamba nti baana ba maama oli Saudi Arabia oli Oman oli luddawa ng'ogamba nti result ebintu byakola byagala sala basaba ssente kubanga n'omwana okubeera naye of course alina okulya alina okukola ki ate bangi yabakutteko kati saagala mbagambe nti bannange muli tusobole n'omwana afune ekyokulya tagenda kunnemerera atya singa muba muzze ne mumpagira jjangu nguleka oil nfune amata ga buula ganamija ku maya jangu ofune ekizigo ekinyero green jangu ofune nako remover jangu ofune glowing oil skin ebeere nga eshininga bweti kati ono munda ajja sineeyisizaako oil kange teneeyisizaako
naye eno nakyo kamera siyina nakoze omuntu agenda kujaga mete website no yerusa ayina nakoze ne products ezerusa bahandise okuzifumba neze si choice yange sola kwerusa agama njagala nakyo products kanzikuwe kubanga nange ndi kunna kisala kwerusa ne mu abagama lifitola tweyeruse twatandise okuzifumba muganda wange nazikwerusa mikaluka na kosila zabo nja kubala ko omuntu gutwakoze nga sample bwana bakirizo kuteka mu kamera kanako tekaliko tikuliko kitekuliko ki ngaina mweru bwati nokutangala atangala neze sikyagala bakobaga bati kyomera matama abiri ubanga gokyagala we do it for you neze sikyagala ngomu naisija kukibama olokwa nange sikyagala era lo abanga bano ngatuze twaki otuda buna bokabaka basira kunnacho tukola bali kunnacho bebali watigwe kusikinyo kuyagala obuli mwero oli muduga kuosigala nonyirya bunyirize ntie kati waliwo abagala okukola mu kabulashi n'okya mukamuka sijja bali maze seeruza nate n'ekyemulamuko bwedi si bwe nali era nga mu vidiyo zange ezasooka nali mudugavumu era n'ekyamulamuko katono seerusa abulakisi nga zeekuza tezikulekera nnaku nosera nga onokola ki olabika bulungi nga n'engalo zeezo okitegeera so yala kwerusa kubeera nga muzungu jangu tukoleko twanza okufumba bulakisi ziri enkakali ate mpade gunje waliwo bulakisi genakozeeko sample empeke katulabe nyinya muwulire omuli empeke mulimu capisons zino kati ate oba ezineeno now it's 3 weeks ina bwe nandezigerezaako zino capisons era oziraba zizino zaki ate nga mwana wattu zino empeke muziraba oba ozisomako skin whitening skin whitening yuno ogisomako buli kimu kikola ki n'okikuguka nga ne bano ab'eddagala bayita baani bakola ki kubanga gye nazizze nga bazikkiriza nti omuntu asobola ozikosa tezina buzibu bubiri bw'omuntu ninaafuna kyakola ki kyayagala okitegeera waliwo wano kyenoonya wano okusobola osikaninga n'osomako buli kimu kyonna kiba n'omugaso gwakyo buli kimu nga kyekikola okitegeera ate nga n'aba National Drug Authority bali approvinga eddagala lirya tested terina buzibu mubiri gwa muntu kati eryo nga bweyagala kweruka kubeera ddala munda nga toddamu kuddugala omira mpeke ezo sisobola zimira amtelling that ne bana bangamba lubago tubiyagala tetubyagala fituleetere buli muntu ne choice ye okitegeera so kikyo baganda bange kulabbuula jangu nga gogamba nti Rosette nwadde bagamba Rosette omwana okamweyo ka sente Rosette kakole I think to be better ngamba Rosette mpayo package ye 10 mpayo 2 mpayo bweziti okitegeera kinyambeko ono mwana sinamukolya shopping do you know why sinafuna kasente sagala mbalimbiri mwezi siri mukazi alimbali mbagambe mbakubise ebula era namukole shopping era namukole kino era namukole kiri esente siziri nawo sijja pale ulika pozi nga muze ne mumpagira omwana mutole mukolye ka shopping muteke byonna ebisigadde munazeke ennaku nga afunye kasente India oli Australia oli Amsterdam oli Saudi Arabia oli Dubai oli Abu Dhabi oli Sudan oli Kenya jangu mbeko product jongulako ngamba Rosette kuba brand mpeno product nkunganya kasente ono omwana ngene munazeke ennaku mutwaleko iwabweru mugulire ebintu engato kino kiri n'esaawa zino sirina sente zagenda kunaza ko omwana nawe kyesobola okumukola kiri kimu kumuwa kyakulya nakwebaka naye mu mwena dwaga katumuwa katukole kimula ekikutteko ngamba Rosette kangule liquid soap mugulye mama wange n'akasente akavaamu baka amagoba akayode liquid soap omwana yabaganyulwamu Rosette kwa tufuna kati bingi tuna liquid soap tuna shampoo shawajiri byonna ngana kubibalaga zonna sizulako kimuzo kakole bolinga kola la sente bakiriza mu ntote babide bolinze tuzina zili produced already but waiting for labels tuzibalage tubagambe kola je gamba rejo nchikola kino kiki sana bagaga shawaje you can't see it yeye that's why snap balaga products ezo
naye mbasa abaana ba maama afukamidde munda mu mutima kulaboola jangu obeeko kyowagira ku nyondo products zino zibalage zonna weziri ate nga si kuzibasibako busibi nti oba tezikola zizawona wansi zibalage zizibikundiramu zibalage kati si kuzibasibako busibi mboba ne mu bibasibako Justin bibasibyeko okuba tulembe kuba bibasibyewo tebigenda bayamba zigenda kuyambako ku lususu tulina abanna kiwuuli tubeera na omuddugavu tubeera oba okateetake omweru okitegeera so kati njagala ojja oŋŋambe Rosette ku lwabbuula wafayyamu nsaba Allah ali mu ggulu ebigambo bino byogera nti anakaaba nsaba Katonda ali mu ggulu buli muntu alabye vidiyo eno Sulaiman omwana nga kikutteko jangu obeeko ne kungulako ne kanaba ka mutwalo gumu ogw'e Uganda njagala kuba bivi gange ŋŋambe alhamdulillahi rabbil alamin buli najja n'agamba Rosette ku lw'omwana oyo just njagala kabuda ka mutwalo tujja kafa tukakuwe yakabula oti wakiri wa mama wange ebizigo wa mama wange shower gel wa mama wange shampoo wa mama wange jiki wa mama wange liquid soap mbagambye sigala bibalaga kubanga sinaabire bolinga natwabisinza webiri we are waiting for labels kulono omwana sina gye ngenda kumutwala kumusanyusa kumuwozaako nnaku saa zino just asobola kulya kwebaka naye yeetaga engoye yeetaga ki ebe n'ennaku ewa muno okumunya muganda we nakyo kitagamu akasente sigenda basaba ssente kuba naye kimuluma negulo yampise nangamba maama ndi musanyufu byonna biwaddeyo naye mu byonna singa onfunira muganda wange kyekyoka omwana omulenzi otukira okugambira ekigambo ekyo sotutago kunonya muganda wo n'omwana naye nga mu bafula owabanga bampana wandi mumpana wandi ngira namwe ku buyambi bwamwe mutya kubanga tubaga tuteeko ssente otunoonyeza ono omwana tubawo amannya tufuuka nti omwana tumukola ki ne tumurescuring tumanyi kyali oba naye mwana muto tubayakola tutya jangu ongulewo ka oyiro jangu leka ekizigo jangu leko kintu kyonna ngombe Rosette ku oyo omwana sagala basaba temunyinange namba yiyo muntu akasere nedda Rosette nazalibwa sisaba era bana sagala basabe naye mujje kyona kyoba osobodde jangu okigule ku ono omwana tulumine muganda we bannange njogedde nnyo ate mbasabye nnyo nga kyakutteko naye osobola n'ogiraba buli alabye njagala mu inbox yange mujje namba yange kweri okwo ku screen eya Uganda kuli ku WhatsApp n'eya Dubai kuli ku WhatsApp ate okukuya direct kuba ku ya Uganda ongambe Rosette kanzijawo we muli ndaba omwana oyo ngule kano kuri oyo omwana ogenda kumusangawo njogedde nnyo nkaabye nnyo lirange munsaasire mpita mu kingi baana ba maama oba noono n'oli sibasaba ssente kyembasaba ye support yammwe nange nsobola okukimbako bana abaana era nsaba Mukama buli yenna nayimirira naawe oleme kulaakinga n'abaana mulamu bwesi n'abazzukulu baleme kulaakinga mulamu bwesi kanjokedde nnyo bagamba ekigambo kibeera kimu ekimala omugezi naye njogedde bingi kitegeeza ti natalinamu kabugata wa chance eyo asobola okuntegeera siri kuvoola wenyiziza munange asonyiwe naye nga kyo baana ba maama omutima gunnuma omutima munafu ojje nonagula ka 5,000 nonagula ka 1,000 nonagula ka 2 nga Rosette ako nkaguze ku lwabbula afune ku ssanyu ne maama we gyali nekitawe Magombe afune ku kyemanyi maama musanyufu ne taata ye bali Magombe naye kati kibalima kiri kimu mwana waabwe ono tujja kumunoonya sala yejjali akola kasente ko yabirabye nobana nga boti bagala kumanya kubanga tanaakunoonyaako eno media egenda mpaka wala Saudi Arabia etuuka yonna abana babiraba mwongere okusasanya link eno Sarah njagala otuuke wadde ojja oteeroka message twala kunoonya muganda w'abaana abaana twetaaga muganda wo taata mwetaagira ddala mami era oba onnyambye nnyo kinene wakati buno obudde ennaku gye nninayo abaganda bange besiraba oyo Sarah ne muto wange naye okusonga eddala oliko kati Sarah ye mukulu ejali ekulya akasente anzala okuba nga yatulaba nga tayagala kumanya kubanga ennyo media ekuba wonna zibira Sarah yabirabye tannanoonyaako mpozi sijja mujajinga nnyo maybe waakolera n'ekirala mami ozantu nga tubasiibula bonna abali abatulaba n'ekirala mami nsaba onneesigire ddala wakati n'ekirala kyenfunye chance endala gyenfunye banaye ngenda kusoma kaasoma n'omwana bw'obanga nawe okyagadde koosome ndiye mukyagadde nga munsabira nsome nange nga nkyeyagaliza
ngenda kyenyigiramu ndabike amiina nga nsoma nange mbeeko kenjiga mu mutwe. amiina amiina baganda Kyekyo mami byebyo kamatule butuliza salaamu kubanga ennyumira nnyo ganze. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalaamu warahmatullahi wabarakatuh.